Mbalamusaako mu linnya lya Katonda kitaffe oyo nannyini eggulu n'ensi mwebala obuweereza. Ndi musanyufu okubeerako ku pulogulaamu eno ennyabo. Olunaku lwaliro abasuubuzi emabegako baatwewaggulako ne bagenda ewa minisita wa Kampala ng'era kati ye MP wa Kampala. Bwe baamulumba nga baagala okumanya ssente zituuseewa naye naffe bagamba naffe badde batunoonya nga tetulabikako. Ekituufu kiri nti mu Gwomukaaga tuba n'ebyokukola tuba tetubeekwese ebbali w'ekibuga kati gye twali naye ne batwewaggulako ne bagenda okusisinkana minisita wa Kampala. Ebyali ebyo tebyali birungi, baabakuba asirikale abalala baabasiba, byali binene nnyo. Naye omwana ne bw'asobya atya wabawuwo asigala wuwo. Okuva lwe baavaayo bano bali mu makomera bano bali mu biki. Olunaku olw'eggulo RCC n'atukubira nti ayagala kusinkana bantu bano kuba badde batandise era okuddamu okuwera ati simanya kati tudda wa pulezidenti tugenda kunoonya pulezidenti. So twebaza RCC kubanga zze n'eddoboozi eddene era nkakasa bulungi nti eddoboozi eryo ligenda kutuyamba. Katono nnyo obadde otandika ogambye nti baabeewaggulako ne balumba amaka ga minisita wa Kampala era omubaka wa Kampala ajja kumisa Kabanda. Tolowooza nti omuntu okutuuka okusala waalumba amaka g'omuntu kuba ofiisi ye bamanyi weeri tola nga aba atuuse kusembayo kiki ekyo kyalemesezza ssente zino okuweebwa abasuubuzi? Ekituufu kiri nti osobola okubimbuuza nange ne binsobera naye nga gye twamaliriza lisiti ziri 3. Waliwo eya KCCA, waliwo eya ISO, waliwo n'eyaffe eyafuta eyakolebwa vetting committee. Kati lisiti ezo Right Honorable Prime Minister kwe yalagira aba ISO batule wansi balikonsayiringe ku lisiti 3 zonna bazigatte mu lisiti emu tubeere ne lisiti etya. Era yali asabye nti n'abasuubuzi n'okuzitimba bazitimbe. Fene tubaga nti tewali buzibu oba batimba bakole ki batimbe naye mu mbeera efaanana bw'etyo Right Honorable Prime Minister naawe omulaba nti ali bizemukko ate bannaffe bano aba ISO ndowooza baabagaana okukola naffe kubanga obalaba babadde omulimu bagukola bokka ate jjukira kitongole era ekiri bize nga tebali bokka tebali ku nsonga yaffe yokka yaki y'abasuubuzi. So mu mbeera efaanana bw'etyo abasuubuzi be enjala yabasukkako ne boolekera okulumba omubaka. Kati ebyali oluvannyuma lw'obutaba birungi ate RCC n'asalawo abasisinkane olwaleero. Sooka osimbe wakati Prime Minister alagira lisiti zino bazigatte eveeyo ng'eri emu n'okutimba batimbe bwe kiba kyetaagisizza. Ekintu ky'okugatta lisiti kyali kyetaagisa bbanga. Nze nali ndowooza nti ekintu kyetaaga nnaku nga 2. Olunaku olusooka ate nga teruweddeeko n'olwokubiri ne baba nga bamaze okugatta lisiti ezo abantu ne bafuna ssente zaabwe. Naye muganda wange bimazeeko pulaani. Gwe bw'otunula ng'omukulembeze manyi nga buli gwe kikwatako omutuukiridde engagement ezibaddemu gwe mu kulaba okuko wiiri yeetaliiwo oba ssente teziriiwo. Nze mu kulaba okwange ssente weeziri era pulezidenti yalagira teziddayo mu gavumenti mu kittavu nga tulabanga pulezidenti kyayogedde ekitegeeza obwangu abantu bano basobole okufuna mangu. Obudduukirize era bubeera bwa mangu. Naye siyinza kugamba nti kino naye ng'omukulembeze kiba kikyamu okuyimirira wano negamba nti simanyi kigenda mu maaso ate liida aliidinze mu nsonga eno. Nina okuba nga mmanyi mu byaddala katubaweemu akadde nga RCC bw'agambye era nsaba abasuubuzi basigale nga bali so calm and patient tubawe time nga RCC bw'agambye. Nkakasa nti ekyo kigenda kutuyamba ffenna. Yes. Bw'otunulira engagement ze muzze mubeeramu ne meeting ez'enjawulo eyaleero girinamu ssuubi ki bw'ogamba ddene nnyo okusinziira ku
okusinziira ku meetings zetuze tubaamu omanyi zonna era zibadde za ssuubi ddene anti kyenkugamba naye ebigambo ffe tuzenga tubiwulira alasisa nti alabye abantu nga gakozeeko naye kati twebuuza ku bwotuula kweva alasisa alabye abantu abakaaba amaziga nekimuggwako era talinze na birala n'asaba abantu bamuwe akadde obutasukka mwezi gutya abadde asabye na wiiki mmeka mpulidde offeringa n'okuwa abakola ku nsonga wali emaka ge waakiri abafunirewo ekifu bakole kumpi kiro na misana yes akikoze tumwebaza alasisi ekyo akikoze era agambye nti agenda kukola bwezizingirire abantu bano basobole okufuna obwenkanya era ng'asaba ebibadde bikolebwa byonna mu ofiisi endala biveeyo bigende ewa RCC ekyo kibadde kinene yalabye obulumi kuba ndaba ng'ensonga y'okugamba nti lisiti ndaba ng'etamatiza tekyetaagisa muntu mwezi ekituufu kiri nti tewaliwo bwagazi bwa kuyamba kubasuubuzi mu nsonga ekyalemesezza oba byali bya bufuzi era byo byobadde owulira wali nga bagamba nti bapromota bo nga babawadde pulezidenti yabasuubiza ne bataweza na wiiki n'abalala bangi naye tuveeyo eyo kati tutunuulire ekiriwo kati essaawa zino ekiri liisenti ekituufu kiri nti RCC abakakasizza nti agenda kukola bwezizingire bafune sente zaabwe obutasukka mwezi gutya nammwe abasuubuzi mutuwe ebimuli byaffe okusigala nga muli bakakamu kati mwezi bwe guyitawo mugambe nti ate munnange wali ogambye ki mwezi waliwo ensonga gye tuyinza okuyisaako amaaso naye nga naye okuli ebibiina by'abasuubuzi mu Kampala bingi buli omu ayogera bibye buli omu ensonga y'amataba agiraba bubwe basuubuzi bannammwe bano abatali kale kuba buli omu enjege eno bwe yagwawo buli mukulembeze wa musuubuzi yakola ekijja mu busobozi waliwo bwe twalaba baddukira mu kooti waliwo abaalaba nga binene nga tebajja bisobola ne babidde ebbali naye ate ng'ebigambo ebibavaamu birala ensonga ya buloza naye si yemu ku bitaataaganya prosesi nedda kuba bw'obeera ng'okyali ku maloboozi gano ate n'owulira n'amalala ate nga amalala galiwa nze mukyala na mirimu leka nkubuulire tewaliwo ddoboozi ddala wano lirabwa kino ekintu kyangu nnyo kiri self explanatory federation y'abasuubuzi yasaba pulezidenti sente zino tetwakoma zimusaba busabi mu mpapula netugenda gyatuula netugenda pulezidenti netukwata abantu bano netugenda pulezidenti yali alina olukiiko ku Serena nga batuyise nga bakulembeze nengenda n'abakulembeze b'abantu abakosebwa nensaba pulezidenti myself appointment n'agituwa ekisozi netwolekera ekisozi bwe tutuuka ekisozi pulezidenti n'atwala abantu ne basaba sente n'azibawa n'abaga mugende wano netugendawo nga futa bw'oba ng'osanze bitateredde ku lisiti buuza futa ekunnyonnyole era wabawo omuntu gwe bateekamu nga tasaanidde kuba mumugyemu bamugiramu emyaka 10 mukyala namirimu zino teeke ezaali zaagala mpozi okotogera abasuubuzi naye tewali nsobi wano etakola etatusobola kutereera ekirala zino ensonga ziri self explanatory nze bino bagamba kabanda sente yazirya yateekamu abantu tebakulimba tewaliwo muntu ali mu lisiti omwo nga tasaanidde kubaamu taliiwo bonna basuubuza bali legible okufuna sente zaabwe kubanga bakosebwa amaki amataba abamu ku basuubuzi abali mu bibiina byabwe agogera otherwise golaba oyo politics mu Kampala wano tosobola mugobawo kubanga tosobola gamba bakulembeze babasuubuzi n'ali ewaka eyeebase mu nnyumba yeeyita mukulembeze w'abasuubuzi kasita abanga ebyokukola bimubuze kakati soyinza genda kubuuza muntu atalina kyamanyi ku nsonga ekyo mukyala namirimu kituufu era amagezi ge tubawa bano nti bo baali badde
bagumiikiriza ne balaba ensonga bwe zitambula. Naye lyasobola okugamba nti ye maama nga sirabye waawakanya lwempakanya tebampeeyo emitwalo 10 n'ayimirira mu pozishoni egamba nti ebyo tetubimanye bigenda maaso katuyagala bimanya otya gwe ataakosebwa atabadde mu nsonga zino atayina muntu yenna yakosebwa akuloopedde atayina wadde ekintu n'ekimu oyagala bimanyaako ki ayagala obimanya dduka emisinde obuze era abafuta kubanga be bali mweno ensonga ne bwena ogamba nti oli wano ate njagala bimanya oyagala kumanya ki si njagala bimanya waliwo okukira kwetwala nti abimanyi n'agamba abimanyi for example nalabayo bannaffe abamu abayimirira ne bagamba nti bo bagenda mu kooti baloopa abantu baliyirire kati batagenda mu kooti ate bo baagaza ki kuba bwe nali nsaba pulezidenti sente zino nali kiriya namugamba bano tebagenda mu kooti baavu nnyo n'agamba no problem kuba tebagenda mu kooti abo tubawe ab'omu kooti bajja kusabumitinga empapula bano tebagenda mu kooti kuba n'empapula tebazirina tebalina nawe batandikira yes so basebo ne banyaba abandaba nze mbasaba n'obwetoowaze obw'ekitalo obwesige tubuteeke mu RCC wa Kampala ajja kutuyamba bwagamba omwezi banga lya mwezi gumu kuba kugwako ngati zimbeka kasanye mu kubala ennaku osaba omwezi bannange kale lero si 3 nti kati tulinze nga 3 buli kimu kijja kubatala tidde ndeka ensonga ziri serious President njagala okubuuza ekirala ebbanga lino lye mumaze nga abasuubuzi bali mu kuboyaana abalina amalooni musobodde bakwata mutya ne mukyala namirimu abantu balina ennaku walabye amaziga agabadde mu lukiiko bannanga abantu balina ennaku abantu bankaabira bwe batyo ne batandikira omwezi we gutandikidde ne guggwako nkole ki nkola ekyo kyensobodde ontegeera bulungi nkola ekyo kyensobodde owalooni nempandiika ebbaluwa gwe bafutyanse bagala kutwala nyumba nengenda ku poliisi nemuwaabira ebyetaagisa kooti netugoberera sikulu fiizi nenkwata ku kyange nemuwa kuba waliwo omuntu akugamba nzize wano wakati tulina kyakulya ogenda mugamba ki sirina tokkirizibwa kubanga toyina oba omukulembeze so mumbeera efaanana bwetyo ffe tukoze ogwaffe era abasuubuzi kano ke kaseera mutwebaze abaakosebwa n'abataakosebwa kubanga entite yammwe enfu gavumenti tegiraba beeraba bapromota obalaba bwe bawakeya beeraba abayimbi obalaba bwe bawakeya oba nabo balina struggle ze bayitamu lwakuba oyinza okuba tozimanya ate nze am a senior businessman, am the president traders in Uganda. Buli kintu kyonna ky'omanyi mu nsi muno kikwatako mu busuubuzi. Nze ojja kusanga promota naye oyo aba musuubuzi wange kati teri kiba mu doketi eyo kyesimanyi. Olukiiko lw'olwaliro lukutikudde mugugu. Olukiiko lw'olwaliro luntikudde omugugu gwotalabangako. Kubanga kasala sisayimiridde n'agamba no ekimala kimala n'akwata ku saidi ya iso n'asaba iso n'agigamba nga iso please jangu mu ofisi yange yenze nkulira security mu kibuga Kampala security threat njirabye ekyo kituufu kubanga abantu bwe balanga bayimiridde ne bagamba nti tugenze wa minister eriyo ya prime minister twagendayo byaggwa kati tuzaako wa mukulembeze wa ggwanga kuba mwena temutuyanje kikyamu babagenda bakuba amaki amasasi emiggo babamenyeemenye kati nze ekyo mba sisobola kukikkiriza era RCC lwakiwulidde nansaba okubayita mbakereddemu abo tubayise ku makya kuba mwakafaananyi singa twabagambye nga wabula ennaku 3 kati kyekyo nnyabo omugugu gw'okuga nti walya ssente abantu basukka nga balinga nga baga nti sente zaabwe twazirya kyekyanzirusa ku ofiisi nga bankubira simu nti waliwo dokumenti zino zakusayininga nensayiningira ebbali nenzira ku dduuka ewange kubanga kibadde kyakyuka nga balinga abalabanga kabanda sente zaffe yazikola ki yazirya
era oluvannyuma lw'okubaddukako n'embeekweka nabo ne boolekere wa minisita era nakimanya nti bagenda naye ne mukubira nga minisita nemuga nti weerinde abasuubuzi bajja eyo naŋŋamba tukoze tutya ne mugamba honorable siina solution ku kino lwaki kubanga siina ansa yabbawa naŋŋamba tukoze tutya ne mugaa tewakyali okujjako gwe okubasisinkana era nze ku makya nakeera ku local government ku nsonga za trade order kati ye ne beezoba n'abantu era mbasaba mukkakkane bagenda kubawa sente zammwe n'abalala badde bayimirira awali asente z'abasuubuzi n'osanga omusajja omukulu agalevu gamutuuse ne ku lubuto n'ayimirira n'agamba oyo Kabanda yali asente z'abasuubuzi b'amataba abasuubuzi abakosebwa amataba kati ne ku midiya katoswadde naziri atya nze gwogamba ebyo nze yazisaba siri mugagga naye ate sirulunkana mukyala Namirimu abantu batulwanyisizza tewali we batakulwanyisiza mulawulira nti waguze akapoloti ka miliyoni 3.5 ajja atirisi ayogere n'oli gwoguzeeko akwefuulire mu mbeera ya intimidation okutiisatiisa muve ku mulamwa gwonna gwe mukola ki gwe mulimu kuba ne boosakira basuubuzi ssente ng'ezo ono aba alabanga amulyako wiini bakunoonya bakulwanyise naye ezo intimidation ffe twazimanyiira batuyisa ababbi batuyisa abannanfuusi batuyisa abayaaye naye ezo intimidation maama twazimanyiira kubaka kiwo abakulembeze abadde mu lukiiko sinzira ku bigambo bye boogedde n'essuubi erisigiddwa mu basuubuzi basaba bakolebwa ezizingiriro omwezi gugenda okugwako nga abantu bano bafunye eki nga lugenda okutuuka nze saagala na lutuukeyo abantu bano bafune sente zaabwe yes abakulembeze b'abasuubuzi nze RCC musaba akolebwa ezizingirire nga bwe yakoze abantu bano basobole okufuna sente zaabwe abakulembeze b'abasuubuzi basaba mukkakkanya abasuubuzi basigale nga bakkakkamu tuleke kuteekawo mbeera yakulaga nti tetuli educative tetuli bagumiikiriza twasaba omukulu n'atuwa kati ke kaseera tukikuume banka ezaawola abasuubuzi mubeere bakkakkamu era abamu tubawandikidde amabaluwa tuli ku ssente z'abasuubuzi tusuubira nti ssente zino bwe zinaba zifulumye abasuubuzi bagenda kubasasula okusasula abasuubuzi nga kuwedde enkuba yo tegenda kuggwa mu nsi solution ku kizibu ekyo eri long term omuteeseteese mutya okulaba nga tebaddamu kunyigirizibwa kufiirwa bintu byabwe naye nze ndaba bakoze baagaziya zi manholes ezo zikalavat kati we twogerera essaawa eno tulabira ddala nga emidumu egitwala amazzi gyagaziwa tulabanga mukoka mwamumala amamiima tulabanga mukoka twamumala amamiima era nga ne bwetonnya etya tuyinza obutaddamu kufuna kizibu kino okuggyako ekizimbe nga kwaliseera kinkanga lwaki nti kyenkuba buli lwetonnya sometimes ekikola ki amazzi gakiyingira kati ne kibanga ne bwe banaakola batya ekizimbe kiyinza okwetaaga maintenance ey'enjawulo okuva eri nannyini kyo ekyo nakyo mbadde njagala bakirowoozeeko era mugende n'okugenda ne bayinginiya ba KCCA n'abawakisi nga bwe baagatta amaanyi tulabe nga abantu abo baterera abasuubuzi balekerawo okufiirwa okusinziira ku kino ekyamataba engeri gye kyabagwamu tolowooza nti mwetaagayoko ku lukiiko olukwasaganya ebibamba mu bukulembeze bw'abasuubuzi mu ngeri y'okubudaabuda n'okubuulirira abantu abafunye embeera bwete ekyo kituufu nnyo ddala naye katusooke tumalirize kino ekya ssente zo zigenda kujja omwezi gumu baatuwaako ne wikisi 3 naye kati lwakuba nti kino kyo tukirabye nga kikulu ekyabakulu bano kubanga babadde bakommunicatingira direct ne Ministry of Finance. Ensonga ya trade order tuli ntaki ne government ne local government era nkakasa bulungi nti Honorable Minister Balam ndabanga akikutte obulungi akikutte bulungi tujja kuba twongera oba informinga then bakabwanga obusembayo nebaza batulaba nti mwebale kuwangayo obudde bwammwe ne mulaba programs zino
era nola buli kimu kyonna mututeereko biki bye mwagala tubiddemu ebibuuzo byammwe tusobole okuweereza bannayuganda ne Uganda yaffe okutwaliza awamu. Kale bwe tutambudde